Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV erinyanze ade uba for sekime muyanja. Of course program vubuka kola tugezaako okudigestinga ensonga obofuna exclusive interviews n'abantu baffe betugoberera ennyo abantu betwagala ennyo betuwadde obudde obungi nga tubagoberera mu bintu ebyenjawulo. So for today ndino omukulu an artist era nga stage actor of course abagoberera Ebonies muyinza okubanga mumanyi kiki enjogerako abadde mu art ebbanga ddene nze nganze number one fan by the way. Such a pleasure. Buli skit gyokola nze omwe asooka ogiraba. Neesiimye nnyo mukama wange. So si mulala ye Ssemagonja eja stage gye mumanyi naye nga Jonathan Subi Edward of course ye linnya lye ddala. Ndi naye leero wano ku Focus TV of course kubeera nga tuwayamu wano ne wali olugendo olw'okukola bakimanya bagoberera muvubuka kola twogera ku haso obukozi bw'omuntu oyinza obumanyi stories nnyingi endala ntwaga tulabe ayimiridde atya era akubye atya haso okutuuka wano wali tudde mu kyaliddeko tuli bulubaga mu maka ga VCL of course Ebonies weesangibwa okubanga ekola ati waayo yenna wetusinzidde leero abali ku TikTok omukulu yatadde live of course abamugoberera mbajjukiza nti bino byonna bye mulaba twaga tulabe engeri gyakolamu ssente. Sebo nkwaniriza ku Focus TV program muvubuka kola nzasinza okwesiima Sebo such a pleasure. Abavubuka tulowooza nti ebintu ebimu oluusi oba biva mu bbanga ne tulema okuteekamu effort ng'abantu tulema okubaako bye tuteekamu. So ndowooza nti buli story y'omuntu ayogera nabo arelatinga nabo asobola okubeera nga afunamu at the end of the day. Mwami Ssemagonja, I use that name because nze gye mmanyidde ennyo. Ng'otandika briefly oyinza okubeera nga omuntu akumanyi ku stage naye njagala osooka omubuuzeeko one. Secondly ne ka brief introduction about you ongera okutegeera. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala olina birthday baby shower oba just oyagala ka photoshoot. Bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okuwandika ku ngoye sako n'ebirala bingi. Bano basange ku kitebe kyabwe ekikulu awo ku Focus House mu Ttuba ne ku ofiisi zaabwe empya awo ekiboga mu Town Council kulidda mu Kiganzi. Ate e Kampala ku Jesco Plaza ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Yes sir. Alaba amannya nze Jonathan Edward Subi ga stage siga kumanyika nga Dr. Gordon Ssemagonja wa Ebonies nesimye okubako mukutu ogusinga ku online kuno. Yes sir. Focus TV TV yaffe muvubuka kola Program. Nze nganze Jonathan Edward Subi background yange ama God fearing man njagala nnyo Katonda njagala nnyo abantu era I love people. Yes. So za checho wenzo kuntegeera zaliwa mbana mukaaga and the third born ebisinga bijja kujja mu interview. Okay, obana mukaaga mwamyani ne mukyalani Reverend Edward Chironde ne mukyala Nalubega Rose bawano Kampala. Tababa wano Kampala kajansi wano tata wa mamba mama wangabi Tetutawaana nnyo kutindiga ggendo. Temutindiga okuziika abanzika makulu bita Tujja tindiga mujja kubonaabona nnyo makulu bita munda. Eso. Mwami Ssemagonja obulamu bwa art inspiration ogijjawa oba before art wakubako haso omuvubuka kyayita okuba haso wayiribako ko some ways back. Mukama yannyamba nti nze art namuyingira nga Mukama yasazeewo ne Ebonies nga yesazeewo banze bannonda mu ssomero naye era nsoma kindiidi nga wano. Yes. Nafuna government sponsorship okusoma music Makerere kati mba mu second year. Yes. Ebonies wejja n'ensonga ko busonzi Dr. Basana yinyina nga njagala ku mwana oyo tu akageze situlabe ne bandeeta bulesi
nali kaweweevu mu kuyingira akugezesa ku kiyalaba ku kyokulyoka waliyo character gye baali baagala a young virgin boy nga kali innocent ne balaba nga bondaba kati ngezze munnanga abaana bannyononayonoona dda Kampala yonna naye bali nali innocent nga ndizayuza dda naye nali katono bwenti nga ninamuka innocence ng'akakoa katonotono lakuba naawe toli mwangu okulabirawo so nenaka innocence ako ke baali baagala ng'oli ku campus nali ku campus yes nga ndi katono first year yes no second year which campus is that Makerere University abi Makerere hello ne baiti batandika kukola nsasage zino ze bakola zitya beba ye mu university zemmanye zirine fujjo byamu abakulembera buli kimona ate kati tewali fujjo by then yali wali strike zalinga strike ba strike kati mulimu abatiti naye era still tezali nyingi nnyo especially from music twali so good people omanyi mu art chura olwawo kufuna stress eyo so that's my journey we wagenda ku ssomero which course was that Bachelor of Arts in Music nali ngenda kufuna kitegeeza wasigala mu ekyo ekintu exactly kyenneebaliza Mukama nti kyenasalawo okusoma yes ate kyo kyannoonya nga sinaba kumala kusoma bwatyo Mukama bwe yanzigulirawo ekkubo before omwami nga tannakunoonya ono mwali mukola ki like what did you do okulaba nga omuimpressinga n'agamba why mwana ono alina kyali tebannoonya nti bamumanyi sure baali baagala character tugambye bino mulimu Katonda ne Ebonies baali banoonya character omuntu agenda okuzanya nga fresh face tebamulabangako yes ng'agenda kuzanya ne Underwood Julio no Sharon yes ne Ketra two top stars ne Dr. Bosa ku stage yemu yali it was a big play that's about 12 years ago kati mukunoonye era nga nze asala ne baga katugezese ku oyo mukisa nkugambye mukisa gwa Katonda yakirimu yes because mbadde manyi kasawa zino emirimu gye tukola we have connections nti gundi yakusongerako najja tukolera but omuntu okupiking out of blue exactly gwe jangu ojja tukolera kino yes okujjako waliwo lecturer mwai mukungu gwe baayitamu nti omulenzi oli ali atya lecturer mukungu era najjanga sebo jangu era mwagala nnyo omwami oyo yes yali part of my destiny kuba Ebonies is now my destiny I wasn't born to be a star I wasn't born to be known by some 5 people at least some 50 people in the world know me so I'm proud of that okay that is omwaka kyogo gwomaliriza 12 years ago 2011 2010 I'm not sure 2010 gwemaliriza nali mu second year 2010 my boss abakupikinze Ebonies ekupikinze how did you feel like opikingidwa okulaba nga ogenda kubeera ne ba top stars by then abali bakola obulungi ddala best moment of my life naye at the same time best scaring moment y'obulamu bwange bwonna. What do you mean scaring? Kuba natuuka mu kifo ky'Ebonies bwenti ne baŋŋamba yogerako nabo nga buli gwenda ba star buli gwenda ba munene nze ntintimye siina kye mmanyi kuba stardom simanyi bwe bambala simanyi bwe batambula nti abantu just the 3 minutes okubuza kuba Ebonies I think I released everything simanyi sijjukira bujjukizi naye embeera teyali nnyangu nnyo okwogera obwogezi nabo okubabuuza obubuuza mugyebaleko bannange nga Dr. Bosa atudde wali Simon Kalema Raymond Rushabiro Barnabas Paul Jingo Sharon Ketra bali bata nati agenda tugamba ki babadde mu katemba ebbanga nenkola ka audition kanga wakasooka naye Mukama ne Ebonies true aizo chairman wange oyo JWK Ssembajjo yasingu nati mekubo alina kyeyalaba nze saakitegeera naye kyeyalaba kyekyafuuka ono Ssemagonja ono by the way ne character y'omuntu okulaba omuntu nti ddala mulungi mu kino tekikwetagisa mwaka you can look out from someone who no ono alina kino naye nze nali mubisi nnyo mubisi nnyo kuba baŋŋamba weekangemu nenkola nti mpocha ngolo neekanze nti weekange mpocha olwo weekanze neekanze naye era ne bakigumiikiriza ye n'akigumiikiriza nagamba waliwo obukuba naye ssebo ngati rotale ndoza alina kyeyalaba era kati kyekyafuuka Ssemagonja TikTok abantu banjagala bambi banfaako nzannya omuntu ne banyumirwa naye yali patient with me. Okay, that's JWK Ssembajjo. He made me. You are making from day one till now. From day one till now. Ngotandise okuzanya because you means okugamba you're one of the luckiest people
okubeera nga oli ku campus nasoma mawulire by end of the day haso yali nene okuyiriba okulaba nga obaako kye weetandikira oba okutondawo ekintu. You're right. But you are lucky nti gwe wali okyalina mu kusoma biri by'osoma ne bakupiikinga okulaba nga okola ki obaako ky'otandika. Olugero lwo besides kuzannya, which other hustle do you do? I do so many other hustles. Yeah. I make liquid soap. I'm a hustler. If you had like liquid soap, ingredients which even be called new, especially on order. Hotel calls me, we need 10 jerry cans. Sure. Bachapira. Mulenzi wanga delivering nkera. Ssemagonja gwe tulaba wano ku play. Bodde eri. Bwenzire eri. I'm a hustler. Nze ndi mukozi nga bw'okiwulira. True. Kirala. TikTok ene tuwa gigs. Abayimbi oba mu inbox omuyimbi n'agamba ndi muyimbi njagala onkolereko ka challenge kolimba lwange. Yes. Konza oteesa otya nti nirawo bwe nti akuteerako ng'oyambala karakita ng'okuba akayimba ke ng'okuba bwe tutyo gwe kasita obeera nga I am earning something to feed my people. Muvubuka kola. Yes. Kulwaki ngalamira bwe nti neebake nasobola okuba emitwalo 15 wali ne jijja mitwalo 3 wali ne jijja mukasikiti. Yes. Ekirala I'm a marketeer for different brands and companies. Oh yeah. I'm doing adverts for, just for Tamalan Sons, Unique Plumbers, those are Unique Plumbers, Akos Salon, Nalukolongo, yeah. Georgina Gardens, Hotel, different companies. I go to them in many cases. In some cases they come to me, we negotiate and hustle. True. I'm a full-grown hustler, by the way. I also have a mini bedding shop. Kaita mini kubaka chali kachi ya itakanaingiza sente. Kyetaagisibwa okukola because nze Ebonies anyway era still chairman wa Foli JW Kasembaju yakituteekamu era bw'olaba nti ono omwana amaze mu Ebonies emyaka 5 manyi oyo mukozi era nenva mu Ebonies nenzija mu Focus TV muba mwekaabidde maziga goffe baatutendeka okukola era ne bwe ndiba nfudde ndikyebaliza Ebonies nti besides okubeera mu art wanoga olina okubanga oli mukozi baatutendeka okukola era omwana w'Ebonies ayawukana ku balala ne gye bagenze ne bw'oba mu Ebonies n'ogenda wala wonna oyawukana ku balala kuba ffe ethic yaffe okukola bw'oba toli mukozi you can't make it. True. Ekinfudde Dr. Gordon Ssemagonja n'okunteeka gye banteeka eyo it's because I was very hard working. Otuuka on time. Yes. Ekisooka ffe wano tuli professional si bye bino nti tuli mu katemba kusaagasaaga kuzanyazanyamu tukikola almost every day. True. Twali tukola rehearsals paka late kuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka 7 ogw'ekiro ng'oli alert. Omuntu anyumirwa sikiti yo naye nga tamanyi effort gy'otaddemu. Asi sikiti muno ba TikTok ngamba Ebonies kati nduko Ebonies. Yes. Plays that twakolanga ezo myezi 4 mutegeka play. Yes. Lusine mwebaka n'ozuukuka n'omukeera n'okola helmet y'okukola ekuyingiramu n'ebikolwa byennyini byekola. Exactly. So Ebonies gitya era ne kati I'm organizing a show on the 14th of September. Nera ethics zezimu September sebaka genda sponsor nodde woli n'okowa nodde woli n'otegeka kino bw'otegeka abazannyi bw'otegeka biki. Gordon Ssemagonja nina chance nti oli muvubuka. Yes. That is one. Secondly, audience byogera nayo abavubuka bagigoberera nnyo okwagala okulaba biki ebiba bitambula. Ati oyinza guidinga muntu otya naddala omwana saawa zino akyali tiktoka naye yalowooza nti bya kufuna likes and views. Guidinga bwenti. Whatever you're doing, fuba nnyo okulowooza nyinza kufunamu nti ekikumi. Ezo likes and views simbi mu buli kyokola. Fuba nnyo okulaba zino likes and views kuba ffena tukolera likes and views. True. Nezo likes and views nzi transforminze ntya okufunamu ekikumi. Yes. Gwe kola byokola likes and views zifune okeera enkya. Ssemagonja n'akola kasikiti era n'apostinga ekifaananyi nekifuna likes 15k nekifuna comments 5 naye nga tafunyemu yadde 11 kati gwe n'omulaba nga serebu naye nga financially
ali down akaaba agenda kuddira omwana akusaba ate 10 kituufu bannange tuyiye whatever you're doing it can be transformed into money genda there some companies omuntu atunda kantu mu convincing nina following bwet kakolera obulango wano mpeeyo kano kati by the kankuulire kano following your skits lumumba ndi awo waka ndaba skiti ya Sula Birungo I knew him before naye gwe nali jero nangamba can't we try this from there netukola order nejjirawo so kati influence gye mulina muntu nga ina following omuntu nga ali mu art tuleme gitwala for granted tuleme kutwala nti nno kintu kitono kiri guli mulimu on its own okubeera ne following okubeera nga olina art gwokola it is omulimu ogutudde oguli awo guwedde emirimu nga tuwumbawumba interview eno simpanvu nnyo reason being twagala tulabe ng'omuntu awuliriza ekintu ekitono naye nekimugasa some of the achievements so like ebintu byoze ng'okola birinamu hustle because there are some challenges sigamba nti tutambulira mu kaweevu sigamba mbu art ozuuka buzuukusi genda mu kamera mulimu challenges zetuyitamu ez'enjawulo. What are some of the challenges osanze mu art wanonga oyiriba? Of course challenges nsinza okusanga mu art ye reception y'abantu especially mu Uganda. True. Because we've traveled I've traveled to America, UK, Dubai. Nolaba reception ya art ayanjawulo nnyo ya Uganda ne Uganda economy yaffe ne support system yaffe ekyali wansi nnyo for art. That's the biggest challenge. Nti if we didn't have a chairman really nga ye teyajja kufuna bufunyi singa twasanawo ddala like so many of our drama groups. True. Kuba otuuka ekiseera na you do amazing quality work mumaze emyezi emeka naye olinajja n'alaba tebabi appreciating nga bulungi nnyo in Uganda as they really would be appreciating them. Naye sijagala bonna waliyo some loyal fans who come and send baga Ebonies bwetakako production eba y'amaanyi nnyo naye the biggest challenge we faced nze gyendabye with my own eyes is appreciation ya art mu Uganda ekyabulamu nnyo ne funding ya art mu Uganda ekyabulamu nnyo ne support ya art mu Uganda from the different bodies government and everything ebuliramu ddala ennaku zino waliwo ekitambula ennyo ekya federation. Can this be ensibuko y'okubeera ntutandika okuganyulwa mu art? I honestly don't know. Sichimanyiko sijja kwogera bingi bye simanyi. Sigenda nko meetings so I have no idea whatsoever kwa ekyo. Sijja kulimba. Naye ng'obadde oyogera ku structure yaffe ogambye nti tetunaba ku appreciating art. Then n'okubeera nga abantu bennyini support yayo. Ffe ng'aba artist have we done enough okulaba nga tushapinga what we need? I don't think we have. Kuba buli artist bambi naye anoonya ka survival. Kyekyo ngamba we've not done enough. Omuntu okola project emu nga wandifunye million 4 per actor naba nga tagenda kubonaabona nnyo naye ofuna katono kati oba otunulira kanca kakulya kanca oba okitegeera sebo tosobola kufaayo kati kanzire ku welfare. Kyona omuntu nga Dr. Bossa right now yandibadde okufuna ka project wali nga afuna million 5. Naye afuna something decent naye nga si kye kyandibadde ku level ya gwa legend bwaliko because reception y'ebintu mu Uganda ekyali wansi. Okay, there are some factors zetutunuulira ezituyambyeko okuba kye tuli. What could be some of the factors zoyinza otunuulira ezifudde Ssemagonja okuva oli atandika haso noono gwe tulaba kati biki ebyo ebize bikola ono gwe tulaba kati? The first factor gye nagambye Ebonies management n'enkola ya Ebonies nti balina extreme levels of patience n'okutendeka kuli okuli strict kyekisoose. Ekyokubiri olina naawe okuba nga oli teachable
Yes. nze muntu aga okay bakola batya okay so si okay bannange ekyo ekirala discipline olina okubeera nga omuntu oli redde okubeera nga kituufu. Yes. Under the toughest conditions ng'oli ready. Buli bwakola atya nga wooli bakube bati batereeze. True. Ekyo kye kimu ku bijjambye Ssemagonja okufuuka ka Ssemagonja kumulaba kano. Then discipline is extremely important. Empisa mu bantu. Oyogedde ku mpisa. Okubira artist at whatever level bali ku kyo bayetandika kwezimba bayezimba dda n'omweyanjulira yeggwani n'akuyiginowalinga omulala n'afuna bulayikisi kawanuke n'afuuka wa kitalo ddala. Discipline. Yes. Discipline is vital. Kati mwami aba omugambe okakigwe ndekana andi bize ojjeko. No. Discipline. Yes. Kuba the main important part of all this legacy gyolesewo. Kufen waliwo ba Michael Jackson bonna baafadda. Waliwo Elvis Presley yakankanya ensi wano is the assassins otunda as a solo artist mu nsi yonna. Okay. Naye agende. Otherwise wali Focus TV tukyali program muvubuka kola tugamba tandika katikati because now is the time. There is no more time. Time is now, time is today. Abantu bangi tulina endowooza nyingi ezifiiridde mu mitwe gyaffe nga you have the idea naye n'obeera nayo mu bwongo n'ogizimba mu bwongo n'ogikuba ekizigo n'egaana okufuluma. Yensonga kitugamba nti tandika katikati at whatever cost oba olinakyo oba olinaki kitandike. So tubadde ku some of the factors ezifudde Gordon gwe tumanyi Ssemagonja okubeera kino kyali. Oyogedde ku discipline that was very very important. Abavubuka bagenda mu art okuba nga alina ka following neyeerabira ne audience y'abantu kyabamugoberera. One, did you not ade akugoberera? Oito kimanyi naye nga ye number one fan. Such a pleasure. Sharinga n'obuntu n'abwagazisa banne. Neesiimye So kati ate wosanga enkya because of indiscipline n'ogamba bambi abeera mulya bwamu amanya gamba musajja bujjo gw'enjagala gwempaanira bakyali bange. Toli wasalo nga bw'olowooza. Bangi ababaddewo kimanyi akala ke nali njagala ennyo okukonaako kino kiyinza okuba tekiri mu buwakola but we were talking about the character and what you do. Lwaki olabikira nnyo musikiti omuli bamaama era family related skits? Ekisooka ng'omuntu I love ladies so much. Kitonde ekikyala nkyagala nnyo era research yafuluma nga musajja ku nsi kuno alina okuba n'abakyala artist nga bana okulaba nga enamba y'abakyala ebeera covered somewhere somehow. Gwe kiyimiridde kitya? So si mu byalaavu nno pase naye just mbaagala omanyi nga boonobaawo nti bannange bwe ndaba kino nkyagala nnyo. Bwe mbeera wano omukyala n'ansemberera nfuna emirembe gy'otalabanga oba mumanyi oba simumanyi. Era ku labonite eggulo atudde na muwala wano nga simulabangako naye nga bwe ntunula ene w'omulenzi mpulira bubi nga bwe tunula w'omuwala ng'essanyu lijja ly'otamanyi kwegamba naturally I love ladies. So era bwe ndaba abawala nga babiri basatu idea zijja mangu naye bakutulanga kuliranya oyiya nnyo mbeera ne kati ngenda mu kuleva gy'ekiro yes naye oyagala abakyala kulira n'abawala oba nkumanyi oba sikumanyi mbeera mu bawala. So baba bakuwa that gundi abawala. Yes. Back to the business. Twetunuulira factors oyogedde ku 2-3. Which other factor gyetuyinza otunuulira efudde gwe kyoli so that omuntu asobola ogigoberera oba asobola okuwulira n'amanya yes when I put this in my mind it will help me out? Ekirala olina okuba nayogedde ku Ebonies. Yes. Ne JWK Ssembajjwe ne training za Ebonies. Yes. Nenjogera ku discipline. Nenjogera ku humility bwe bukakamu n'obuwombeefu. Eyo very vital factor. No matter how big you become ensi ne bwekuwaana etya olina kusigala wansi. Ekyo kyamaanyi nnyo batono n'abakikoze. Yes. Naye abakikoze tebaliyigira. Olaba Dr. Bossa, Sam Mesa Kisemakula, Geoffrey Otaya, abantu abo betutunuulira, His Excellency Bobby Wine, baani abo. Nti wamaanyi nnyo naye era amanya gano g'omenye
Did these people, did you get the inspiration from them? I got the biggest inspiration was from Dr. Bossa. Oh, yeah. Yeah, and then of course my chairman, JWK Ssemagonja. Actually, JWK Ssemagonja is so inspiration because he's very big, very rich. Yes. Era nange oyogera naye, oh, I'm sorry. Okay, yes. Awuliriza buli omu. Yaba mu meeting nga wakajjagwe. Awuliriza oli lawyer amanyi byonna mu nsi naye. Bwatyo bwali. Nakulaga nti akwada attention. You get the bigger picture and okay, So he inspired me a lot. Era byonna ebisinga. Yes. Tubiyigira kuye. Muyigira kuye. Okay, njagala nnyo ebigambo ebiva mu muntu oyo ababyogedde abantu bamanyi. Nyiza okuba nze nkulaba ku play ku skits ku mizanyo gy'ozannya nga simanyi what has art added into your life. What are some of the achievements zosobola okugabana n'omulabi wano wa TikTok wa Focus TV zasobola okumanya nti yeah, of course for the first time gye mpulidde Ssemagonja nga yogera kino nakyo nkiwulidde oba nkitegedde nti akikoze. What are some of the achievements from art? Ekintu kya achievements ekyo kitya nnyo kuba it happened to me some 4 years ago. Yes. Nina bye nayogera ne bindeetera ebizibu ddala ku interview. And I learned it also. But all I can tell my viewers is art. Yes. Ndabiridde, endiisizza, enywesezza, ensavingisizza, enkoledde bu projects. Sijja boogera wano in particular. Naye nina projects zenkola naye nga weebuli sikajja gamba bungi naye bommala era n'ebijja mu maaso bikyali binene ddala. Ate ndabiridde empadde prospect, empadde ne social capital w'amaanyi nsobola kusiiba njala. Ntambudde bingi ddala naye sijja kubeepankirako luyale lina kino. Temuli faida mu ekyo naye just know ndi bulungi ddala bantu bange because of art. Era nfunye n'abantu abanjagalira ddala ng'oli alinga yakuzaala kuba gwe nabadde ku live nenga bane kadata kalinga kaggwako ne banga asoma ennamba mu by'okusaaga n'osoma ennamba n'akuyiira kadata nakutera ku bantu nga mukaaga balwana kuyamba awo. Ekyo that's the biggest achievement mu nsi. Kitegeeza bw'onoofa waliwo abajja okugamba kyekiriwo okuba ffena tugenda enkya. Very true. But all I can say art ndabirira bannange mulaba ekisajja ngezze bwenti najja ndi kasajja naye art elabirira. By art I mean Ebonies as my founding father. Yes. Ebonies chairman waffe Dr. Bossa director. Art ankoze bulungi. Buno bala bonna bumeruse kuba Ebonies kye yakola. Okay. Byonna bizze. Olwo Ebonies kye yakola kiri okunsongamu olunwe ne chairman okunzikiriza. Ate mu nsi kano kakasugalemu. Yes. Never mu bulamu bw'ensi eno abuse or insult publicly a hand that once fed you. Okitegedde bulungi? Tukizzeeko ko wano. Bwo mastering ekintu ekyo you must know nti mu bulamu nti naliko awantu ono nanfeedinga. Ekyo bw'okiyiga you think twice you will manage life. Nti mu bulamu bwe ndimu. Yes. Ono no. Balina ettoffaali. Exactly. Lye bangattako. Exactly. Era nze kino nkikwatulira ne mbo banfunye. It could happen in future. Banfunye disagreement. Ebonies nene toli mpulira Ebonies bagira no. Because I came in here looking like a piece of rubbish. Ngandika to went. Byonna bifunye obikoze wano. Mbikoze. Kati nsobola okugamba omanyika ngendeke ejjinja eyo maleyo nnaku nnya. Yes. Ndi ekyennyanja nkomewo because of Ebonies. Very true. So era byonna ebyo ndaba omuyimbi abadde ne manager ono n'amukolera bino byonna lwawukana n'agamba kasajja kaliya kasasiro biki kyovula I credit Shiba so much. Yalina Jeff Chiwa n'amukola byonna. Siru nanko Shiba akuka Jeff Kasiru never. Newankubadde amawulire gamusojja na yali nakiri whatever happened aizulu. This hand once fed me nga siina bwendi. Yes. Ekyo era Shiba big up. Ekyo kyamaanyi nnyo. Atugenda tuukawo. Okay.
then tulina ebintu bingi nga byogambye byoze achievements zotunulako an artist ziyandisuubidde oba zandibadde ng'abuusa amaaso zozze ng'ofuna mu art ono. Then kiki kye tuyinza okugamba omuvubuka ali eyo ayinza okuba yeegomba obulamu bw'olimu ati gw'okola naye nga bambi embeera mwali. Nina kye njogera mu bavubuka nti tulina ensi erina opportunities okuva ku lugalo luwano because buli okwata essimu mu ngalo wano that is an opportunity okubeera nga osobola okwepromotinga. Tulina obulamu kale bwagondamu okusinziira bamwami bosa bebagira mu art. Social platforms ziyongera okubeera faata abantu bazigoberera nnyo biki. Your advice, last advice ku mwana ali eri ayagala okubaako kyakola yina okubeera nga yeetondawo mu nsi muno kiki oyinza omugamba kyayinza okukola oba oteeka mu nkola kati ayambibwe? Ekisooka tandika ku TikTok yo. Yes. Maximize your creativity. Yes. Kola obuntu nga 5 mukagedde buteekeyo bute ogoberere bute obupushing ogoberere future yo tomanya gezesa omukisa tomanya ekiyinza okugamba aleme kubeera nti atunulira ebintu ebinene obitomera obutomezi. Exactly, start small. Nze gumulaba okutuuka wano wendi okuba nti nsobola okugamba omuntu ali Saudi ne gabannange njala ng'ennuma ne banteerako nga ndina ne ssente. Yes. 12 years my dear, myaka 12 balaba Ssemagonja okuzannya abalongo abo ssebo kasiini kamu akeddakiika 2 ku screen katwala essaawa 6 bw'okyusa olugoye nodda eri bw'okyusa wano nodda eno bw'okyusa wali kamera erina okuba wali bakyuse gundi naye tutobye. Yes. You have to be ready to work. True. Bayinza okulowooza nti akwata enkumbi enkya n'atulya naye omukozi si yekka buli ayiya muli kaweweevu ebyammwe biri kakeeka nedda musajja wange we have to work. Era n'omwami ono mwebaza bambi Focus TV mwebale musajja mukozi yankubira nankubira kati kanzijja oli aveka wempenula nti musajja muyiiya afuneka interview kano webale kukola. Amina papa. Kuyiiya. Yes. Ate sigamba nti bwakakola ngero afunira no alina kyabaleeyo time ojja kujja mpola balabe bameka bano 10 kale kangatteko wano eyo ye life y'omuvubuka. Okay. Awo uva n'ofuna connection nogayi ate okola emikwano kino kikulu nakyo. Very true. So saawa zino wolabira Focus TV tulina ebintu bingi bye tutendekako essira naye mu bimu bye nawulidde olina show ng'ennaku zomwe zimeka 14 September 14 September wa eri ku Theatre La Bonita. Then okuyingira emitwalo 2 n'emitwalo 3 ekyo nakyo kyenebalize Ebonies nti buli kivaamu kya Ssemagonja. Oh yes, it is my show ya Ssemagonja. Yes, one of the projects omuntu akuwa project ati nzayiza twalaba research yali celebrating was it 46 years of good eno wagitumye ki? Eno bagita the Ssemagonja experience. The Ssemagonja experience. Ngenda kwetera mikwano gyange John Name yanya najo mikwano gyange the Ssemagonja experience abantu bange tubasese tubachamule tukole byonna munyumirwe. Omugoberezi wa Focus TV of course tugamba nti ennaku z'omwezi 14 tuli mu the Ssemagonja experience. Theatre La Bonita wetulina okuba ntusangibwa art ow'emyaka 12 gwozoonyumirwa gwozoolaba omukulu agenda mukuddiramu ng'agobereddwako ntera nnyo bweyita obwana obw'obuwala obukubeera besides simanyi leero lwaki otambuddemu naye waliwo obukubeera wano bonna agenda kuba nabo of course akubeere ng'akuwa kyasinga okutegeera. Kyentegedde nti okuva we yava mu ssomero okutandika okuba haso abadde mu art ekitegeeza y'omuntu asobola okubeera nga alabibwako awagirwa sente ntono 2-3 nkakasa nti nno okuva leero bw'okiwulidde paka mweyo date oba weeteeseteese bulungi. Okuleka nga omuntu yenna toyagaliza art we Uganda but of course nga 14 La Bonita tulina okuba ntusisinkana tufune ekisinga oba obukulu. Wumba interview eno ng'oyita abantu obajjukiza n'okugoberera emikutu gyaffe egy'enjawulo babe nga bajjukiriza abantu bange bannange TV ya online yes ezisinga zivaayo kufokasinga ku
kimansulo ebintu ebinafuna likes easy likes naye omuntu avayo ne program muvubuka kola bannange nsaba tu liking tu following Focus TV ku Facebook YouTube TikTok ne Instagram je muli ne Instagram Focus TV bana tu following sibawulira mulundi gusooka batenda balabe ebintu byabwe nga ngena mbisiima era kyabadde kinsanyusiza nange era ne kansembe n'ebitoke bisatu ngenda Focus TV nebaza mukamo ekijukizo n'okirekayo Focus TV yebale Amina for now katukirize tukome wano mbadde balabi balungi okuva gye twatandikidde ku Focus TV program vubuka kola ne Edward Gordon Ssemagonja of course manyira Jonathan Edward Subi okubeera nga akuwa olugero lwe engeri gyakubye mu haso okutuka nwayi bangi mubadde mugoberera naye nga temumanyi lugero lwe naddala ngeri gyatandikamu kugiriba ssente na watuuse omuntu okutuuka okubeera nga oli mu ati myaka 12 amu tubikolamu ne tubivaamu wala ne tuwanika mu kkubo naye akikoze constantly n'abeera nga atambula naffe for now tukize tukomye wantu tujja kuba tuddamu nate program ezijja ne interview ez'abantu abalala abalinga ye n'okukirawo kuba mmanyi nti naye ng'omuntu alina ate abantu abamugoberera for now bye bye Focus TV tuli ku TikTok ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi